Musiibye mutya mugamba mutya mwenna Abannayuganda mwenna gye muli gye mutuusaako engalo muli mutya kasuubire nti muli bulungi. Amannya n'eddoboozi mpitibwa Olivia Katende ku YouTube channel yaffe wano eya Olivia Katende, Facebook Olivia Katende. Bamikwano subscribe my YouTube channel tusobole okuba muno tubaako kye tuggusa ate era muba mulina kye mugasseeko ku Olivia bambi. Bamikwano bw'oba olabye egundi eno gisheyalinge gitambuze esobole okutuuka ku buli muntu yenna yenna asobole okumanya. Bannayuganda olwaleero nno ndi musanyufu era ekindeese bandeeze gwe mulaba essanyu linzita. Amawulire nsooka okwebaza baganda baffe, bannyinaffe, bamaama baffe, baganda bataata baffe, bajjajjaffe mwenna mwenna abali mu UK. Bannange mwebale, bannange bamaama mwebale. Sirina bigambo bingi bya kwogera na kubalaga neebaza gye nnyinza kwebazaamu, wabula nnyinza bagamba ekintu kimu mwebale. Mwebale kasajja kano kalaga nti tekalinnommo, tekayina makulu, tekayina kikali. Mwebale kukalaga kasajja kano nti nno kali nommo, tekayina kikali anti keefula ayinoomwo. Naye mwebale baganda bange, okwekalakasa kuno kwe mulaba kwabadde UK. Bannange tebabadde bantu bangi nnyo nti ababadde baze okwekalakasa naye baayisiza mayiga emabega, baayisiza mayiga emabega w'egundi wagundi we yabadde batadde miitingi zaabwe. Baatuuse baakeera ku makya nga bagamba bagenda UK, balinayo convention. Simanya kabaka akoze bula bikoze bitya. Munnange olunaku terwaludde, zaabadde ng'ennaku z'omwezi 13 nga mayiga yeesitula bukolokolo ng'atuuka mu UK. Empumumpu z'abawagira mayiga mu bikolebwa mu ggwanga Uganda, mu kutulugunyizibwa abantu, mu kuwambibwa abantu, empumumpu ne zizooka zikera ku makya. Bannange Katikkiro atuuse mu ssaza lye, kyokka ng'essaza lye bagamba essaza lye wallahi nga bw'olira bw'ofa. Mayiga bamutegekedde mu kazimbe kalinga ttooyi naffe wano e Uganda. Ako tebasobola kategekeramu muntu nga wa buvunaanyizibwa nga ye. Awo nno we mulaba baganda bange, Mayiga nga bamutuusa. Mayiga yatidde okuyita mu mulyango main entrance. Mayiga yatidde okuyita mu main entrance. Mayiga baamukukusizza, yatidde abantu be badde balabanga abatono, yatidde okubafeesinga, yatidde okubatunuulira, yatidde okubulako kyabagamba. Mayiga baamuleese ne bamuyisa mu emmanju. Mayiga gye yayise. Mayiga abeera wano e Uganda ne yeewanika n'amera ebbango n'atwewanira nako nti ye kasajja fuba era ye kakonge ka ku kkubo. Ajja yakeekoonako yatambula n'agenda. Ssebo kakonge ka ku kkubo ki ekyakuyisizza emabega wa gundi? Ssebo kakonge ka ku kkubo. Ekyo kye bayita omuntu Omuganda nga yasazeewo okuga nti tujja kukuba paka kuwuliza bubi. Ekyo kye bayita omuntu ng'agambye muno tujja kukuba paka kuwuliza bubi. Mayiga ekimwewanisa wano e Uganda wano we tuli, Mayiga ayina convoy. Mayiga ayina convoy alinga pulezidenti oyo gwe mulaba egundi eyo eya Mr. Gamulengeja. Mayiga ayina convoy. Mwetegereze ka vidiyo ako mbongereyo. Awo oyo omunyamulengo oyo nga ye yasoose okutuuka, ssebo ababuuza muliwa? Ndiwa. Muliwa? Mujje. Ne bamugamba tuli wano emabega tukyalemeddwa okuyingira, waliwo abeekalakaasa, tetusobodde muyisaawo awo wabula tulinawo abeekalakaasa be tulabye, wabula jangu eno emmanju wuuyo mugenda mulaba nga yeetooloola. Kati wali eri we mulaba bazuumiga wali oyo ye Mayiga. Omunyamulenge wuuno abatuuseeko abalabye. Mayiga wuuli baamuyisizza mmanju, wuuli main entrance eri wano mu maaso wano. Mayiga wuuyo baamukukusizza bukukusa alinga kiyenje weshwi ne bamuyingiza ekizimbe. Naye abaana baamulangidde main entrance yino yaganye giyitamu. Mayiga bwe babeera bakutenda obusajja nga wamere oyina ensigo 2 ng'abasajja banno, ki ekyakuyisizza emmanju?
Mayiga oyina ensigo bbiri nga basajja bano ki ekyakuyisizza emmanju? Agamba mpaati bw'oba okyali katikkiro omutuufu kiki ekyakuleese nga kikuyisa emmanju? Babeera tebagoba kuba katikkiro omutuufu ayimirira n'afeesinga abantu kye babeera beekalakaasa n'ababuuza bannange ki ekibeekalakaasisa nti kino na kino lwaki kiri bwe kiti. Omuntu omutuufu ng'ali mu mateeka ne ssebo n'okukukusa bakukusa bukukusa ssebo ojja kukukuta. Ojja kukuta ate kigenda okuddako gagenda kuba magi mavundu. By'okola kabaka byonna byonna abantu babiraba. By'okola kabaka byonna byonna abantu babiraba. Laba bali beesaza obukanzu mbuno balaga mbuno bali mu Buganda. Simanyi Obuganda buteeredde, Obuganda buladde. Obuganda buladde kinga empologoma eri mu gundi y'olukoni eri e Buddu. Empologoma baagigoba mu kitundu kyayo tekyabeeramu. Baagikukusa eri nsajja yattu temanyi na kiki kigenda mu maaso. Mwambala obukanzu mutulaga nti no Buganda is okay. Buganda eri nnomo biki? Otyo wamma kanzireyo wali eri mbadde njabalaga Mayiga engeri gye emmotoka eyo Mayiga gye baamuleeteddemu eyo. Ye emmotoka gye baamuleeteddemu Range Rover gye baamuleeteddemu ne Range Rover ssebo yayimiridde mmanju wa ttooyi. Range Rover yayimiridde mmanju wa ttooyi yatidde okuyimira wano ku main interest. Yatidde ng'abayayi bayinza osika Mayiga ensigo. Mayiga yatidde okuyita wano ku main interest n'agenda ne bamuyisa emmanju wa ttooyi wuyo paka n'alyoka ayingira mu kizimbe laba ono ow'obukanzu yeetalanga omunyageko Namugundi. Munnange Mayiga bw'oba oli kabaka katikkiro omutuufu yimirira ofeesinga abantu obabuulire kiki obakubuuze kiki yatandise okusindika abantu mugende mubakuba ebifaananyi mbalabe mbeetegereze ssebo baabo bazuuminga mbu bazuuminga ne bwe munaazuuminga ne bwe munaabizuuminga ne mubakwata ne mubateekawo omuganda omutuufu tatya kamera. Omuganda omutuufu bw'aba ayimiridde okulwanirira ekikye ne kabaka yatugamba bw'obanga olwanirira ekikyo tobanga kaakulemesa. Bw'obanga olwanirira ekikyo kirwanirire n'omutima gumu. Kati gwaleeta bukamera gwe omunyamulenge kubanga omuganda tosobola kulwanyisa baganda banno nga balina ensonga ze bayisaawo. Omuganda ng'omuganda ali mu kuyisaawo ensonga mbu Mayiga akutumye genda obakuba ebifaananyi waakabirya. Mbooda olimwe mujja kisasulira. Ate Mayiga nkukakasa ekika kyali ntandikwa kuba buli w'ogenda okugenda tugenda kubaawo. Buli w'ogenda okugenda tugenda kubaawo. Lutubadde tukwasa ekisa ng'olowooza muno tetumanyi ng'abantu bonna abasinga tebamanyi. Naye neebaza nti tutambuza information okusobola okutegeeza buli muntu yenna gy'ali. Tutambuza information okusobola okutegeeza buli muntu yenna gy'ali. Mayiga alina konvuuyi ewaka wano. Kale Mayiga bakutenda obusajja ne konvuuyi wandigyetisse n'ogenda naye e UK. Wandigyetisse n'ogenda naye e UK. Ne tukutenda amaanyi nti oli musajja w'amaanyi ne Bungereza baakunoonyeyo ssebo bakuwerekera. Naye ssebo wabaleese waka n'otambula bwannamunigina bwe kati nkukakasa ekinaakulya kiyinza okusanga ebweru w'eggwanga. Kuba ate olimanya oli gy'agenda kuva akunyige. Oba ali bakutte ensigo, oba ali bakutte buki, ogenda bufiiringa. Ogenda kumanya Buganda tesinikibwako binnyo. Ogenda kumanya nti omwana wa Muteesa tasinikibwako binnyo. Ogenda kumanya nti empologoma gye walinnya erina bannyiniyo, erina bayikulembera. Empologoma yaffe erina beekulembera gw'otuddako otusiriwalirako busiriwazi olw'okuba wateeka ebiwulenge byo n'obiteeka mu diaspora n'obikwata ebisajja ebikulu n'ebikazi ebikulu biri eyo byawuuba biringa ebitamanyi kigenda maaso. Kabaka n'akeera ku makya n'abagamba takyalina buyinza ne mukeera ku makya ne muteekamu obukanzu. Kati awo muba muwulira kabaka oba muba mukola byammwe. Kabaka n'abagamba bannaye tetukyalina buyinza, obuyinza bwatutwalibwako, bannange tetuyina kye tuyina, bannange muveeyo mulwanirire eggwanga, muveeyo mulwanirire Obuganda mwongera kusonda ssente nga bwe muziwa Mayiga. Tugenda babojja. Paka. Tugenda kubabojja. Paka nga mutegedde kiki kye tusinga okwetaaga. Mayiga lekulira, Mayiga genda. Mayiga bw'abeera wano ewaka amagye g'ayina tosobola kumufunako wadde chance.
Mayiga alina emmotoka ezimukulembera alinga mukulembeze wa ggwanga oyo gw'olaba. Alina emmotoka ezimukulembera ez'obugombe. Wano yazzeemu yiyo Range Rover yokka. Alina ez'obugombe ezisooka ne zikulembera 3. Mayiga n'alyoka addako ate awo 3 bwe ziyitawo ayinza okuba nga tannatuuka. Awo endala eza bulijjo ne zitambula n'alyoka ajjira mu za bulijjo. Yoyo Mayiga. Emabega ne bamuvaako emmotoka nga 3 era endala. Kati n'omunoonya nga ondyegala okumufuna omubuuze omugambe ebigambo bye wallahi nga tolina w'osobola kusanga Mayiga. Ne ssebo bw'ayimirira wano ne yeekalakaasa, nze ndi kakonge ka kukubo. Bw'okayitako amagenda kakoona amadda. Ssebo kakonge k'okukubo ki ekyakuyisizza mu ttooyi? Ssebo kakonge ka kukubo ki ekyakuyisizza mu ttooyi ggwe akakonge akakoona abantu? Ffe tetuyita mu ttooyi ne bwe nandibadde nze nandiyise mu main interest. Ne ssebo wayise mu ttooyi osobole okutuuka ku bantu ki ekyadde kikutiisa nga bantu batono? Ago ge bayita amaanyi g'abantu babeera basituse. Kitegeeza Bannayuganda tusobola okutwala omuntu nga naye tamanyi kyemututte. Wano e Uganda ssebo kayimirira leero ne kakola obukootikooti konna ne kazimba katana ng'akayina bye keetisse. Nze ndi mutima, ffe ab'omutima tetukangibwakangibwa. Ne ku nnyanja ffe tusinga okulamula. Ow'omutima kiki ekyakukanze? Ow'omutima, nze ow'omutima. Nze ow'omutima sikangibwakangibwa. Ow'omutima kiki ekyakkanze? Ow'omutima ki ekyakutuusizza ku sseeri erikuyisa mu ttooyi? Ow'omutima takangibwa, ow'omutima aba w'amaanyi. Era ow'omutima ayimirira n'alwana. Ow'omutima wabadde otya? Omutima kolo wadde ogwerabidde Uganda ati kyekyo kyobula tugamba nti oli Munyarwanda. Tobangako wa mutima. Ow'omutima atambula n'omutima gwe. Mayiga tobangako wa mutima. Ow'omutima atambula n'omutima gwe. Ogumufuula nti mugumu. Ne bonna abakwetoolodde n'ababadde mu diaspora bonna abakwetoolodde zonna nkwezenge. Bonna abasajja ba Museveni abakana akeetalanga Mukama Katonda ng'otulaze ebinene mu myaka gino gye tulina. Mukama Katonda ng'otulaze ebinene bye tumanyi mbuno bye twali tutasuubira kulaba mu kaseera kano. Ne Mayiga aweta wali n'aboggola yagamba mmwe mwenna abeefunyirizza okutulemesa nange ngenda kubalemesa ebyobufuzi byammwe. Kati taata mu diaspora ebyobufuzi byaffe nga tonna bitulemesa ate era nayo twakusanzeeyo tugenda koconya. Nayo twakusanzeeyo tugenda koconya. Ogenda kutuwulira. Ne kugula awundi ogenda kutuuka nga tolina wonywa mazzi. Mayiga nkukakasa nange kugula awundi gye ndi. Gojja kulowooza mu diaspora eri Mayiga. Ate kati kuwandaze munno n'okutya otya. Kitegeeza nange sisobola okukusanga. Ne nkwebuuliza ebibuuzo byange bye njagala okubuuza. Ne nkubuuza lwaki wawa Kabaka obutwa. Ne nkubuuza lwaki otunze amataka ga Buganda. Ne nkubuuza lwaki Abaganda bagoberwa ku ttaka ng'osirise. Oyongera mikolo ku mikolo, oyongera kupika mikolo ku mikolo. Bw'ogaana okumpa answers ompi. Ne nkubuuza Ssaabasajja Kabaka lwaki bwe yakomawo. Okuva bwe yakomawo talabikangako eri Buganda. Ng'ate mu Buganda mwali wamuteekawa. Ezo mpi. Gwe Mayiga gwe. Gwe Mayiga gwe. Byonna bikole naye wanudde ogenda kusasula. Nkukakasa obudde buno oli mu kaseerako. Naye akaseera kagenda kutuuka. Mayiga nkugamba nga toyina bakuumi. Mayiga nkugamba nga famire yo ogidduse. Mayiga nkugamba nga buli kimu kyonna nga ky'oyina kikuvuddeko. Bw'olimanya nti ensi eyina engeri gy'ekwatira mu kasonda. Bw'olimanya nti ensi bw'ebeera ekedde ku makya n'ekukwata n'ekukaba. Wallahi osigala toyina ky'oyina ng'abantu bonna bakuvuddeko. Osigala toyina ky'oyina. Green Tower yiyo yakufukidde Green Tower. Green Tower Community. Green Tower Community. Yakufukidde Green Tower Community. Yakulemye n'okuyingiramu. Yakulemye n'okuyisa n'otandika okusindika abantu mugende mbakuba ebifaananyi.
mugende mubakwata ebifaananyi mbatwale mu State House bwe bakomawo e Uganda mbasibe walla toyina gw'ogenda kukwatako. Toyina gw'ogenda kukwatako ku mpozi ng'ogenda bano n'Abongereza kubanga boona boolabaawo balina obutuuze. Oyinza okulowooza gwe alina obutuuze mu Bungereza balina obutuuze. Excuse me. Kati gavumenti ya Museveni nga tennavaako tosuubira nti ogenda balaba n'obwo obusajja bwo bonna obukuba ebifaananyi ate gwe kasajja gwe akabadde kakuba ebifaananyi yongera okukujjukiza eyakuba ebifaananyi mu Canada n'omwezi tegwaggwako nadda e Uganda kati naawe tukwate bulungi omwezi guyinza obutakuggweerako nga naawe gwe yakubye ebifaananyi beekalakaasa ebifaananyi nga naawe oli waka mpaawo atali kaaba basajja mmwe mugenda kukaaba. Nalabye omusajja omukulu nga bamubuuza ebibuuzo naye nga tasobola na kuddamu bibuuzo ng'awozeemu piiwe yaani simanya Kabaka bw'aba kusindikidde omuntu gwenkola Kabaka gambye muno nze sikyalina muntu gwe nnina ate mwongera kuzuuma simanya mwagala mmere. Basajja mmwe eyo Bungereza gye muli temulya basajja mmwe n'abakazi abantu beegombeeza ensi ze mulimu nga tulowooza mmwe musinga okuba obulungi naye nammwe mulinga abali ewaka mulinga ffe abali ewaka mu nnaku. Awo baafumbye matooke temugayina nga tandi kugabatikkira kuba nze wano mu lusuku gengera n'okwengera osobola okuŋŋamamu n'Olivia tetulina ttooke tewagala kulya ku ttooke nze ndikutikkire osobola okubba akasajja ako katuge osobola otukubira akasajja okatuge naye akasajja kali mu kuyinaayina mwe mugjayo bugundi laba ono. Mayiga ogenda kumanya nti n'embizzi nva bazifumba ne bazirya. Mayiga ogenda kumanya nti n'embizzi nva ag'amagye agakwewanyisa kati kimanyi nti mu gundi eyo gy'olaga tegabaayo. Ogenda kutuuka ekiseera nga nazo tozibeeramu ezo gundi konvensoni zammwe ezo nga tozibeeramu. Kati nno wano wenkubirira omulanga bannayuganda mwenna gye muli naddala abali mu nsi ezo ennungi naddala mu abali mu nsi ezo ezaakulaakulana gye bakkiriza okwekalakaasa mwenna buli gy'owulira Mayiga nti ali wano ng'okutambuliza mu bwakabaka bwo ng'oyagala obwakabaka bwo n'ennono ng'okkiririza mu bwakabaka bwo ngeri gye butambulamu nti bukyamu mukwano situka olumba akasajja mukwano gwe wenna gy'oli ng'olaba obwakabaka tebutambula nga bwe waali ng'owulidde nti Mayiga agenda kubeera wano Mayiga alina kiconvention kyaleeta Mayiga agenda kwogererako wano simanya bano bagundi baani simanya bajjunju simanya jjunju ajja jjunju waakafa olumbe olwatta nnyoko kuba tolina magezi iba naye abantu bebazadde mu Banyarwanda nga muba basiru abantu bebazadde mu Banyarwanda nga muba basiru naye jjunju oli musiru tolina magezi kitaawe ali mu kubonaabona avuddeyo ayogedde ebigambo byayogedde ye bannange wootazaalibwa mu bantu bana ennimi n'olulimi lwa kitaawe lwayogera ne lukulema okutegeera mbu naawe oli mulangira waakabuli obulangira bw'otasobola na kutegeera. Bannange bwe mulaba ku jjunju mu muyoole mu gutwe mugukube oba gulowooza gugenda kera ku makya nga gufuuse gukabaka tegusobola ebyo byonna bikola lwa butamanya oba kumanya oba busiru oba buki nagwo gugenda kujja eyo nammwe bwe mugulabako okubbe ku mutwe. Mayiga ekyo kyolwaleero kati tugenda ku sizoni eddako ogenda kubeera e South Africa. Aba South Africa mwenna bamikwano mbakoowoola mwenna gye muli gwe woolabira ku Mayiga ng'asala bikkiriza ng'ayeesazaasaza nga yeetambuza mu mukabe gwe woolabira ku Mayiga e South Africa ajja ayinza okuba nga 18 ninga bwe nalabyeko ku posta kuba 13 yabadde yoke ayinza okubaayo nga 18 naye olabira ku Mayiga kuba ku mutwe. Abaganda twongere okubanja Ssaabasajja Kabaka ate era twongere okumusabira ayi Mukama kuuma Kabaka waffe ayi Mukama kuuma Namulondo ayi Mukama kuuma Beene. Ssaabasajja Kabaka wangaale amanya nsigadde ndi Olivia Katende bamikwano subscribe my YouTube channel followinga likinga sharinga paka kutuuka ku muntu yenna.